baby girl. Happy birthday. Banzije Uganda kujja wano kozayo zamazalibwa. Uganda kujja wano. Najja kozayo za mwana muwala birthday. Kujja kukuyozayo za birthday. Kanange happy birthday baby girl. Ama. Nanai. Munai happy birthday. Happy birthday Mama. Happy birthday, mommy. Don't cry. Thank you, Mama. We're going to kuja. Mwana kwe, twazenga tuyino kubendawo. I'm so humbled, my dear. How are you? Manangi, darling, we are here to celebrate you, Mwana kwe, we are here to celebrate you, baby girl. Happy birthday, Kazi. Happy birthday, Mama. Thank you, darling. Baby, My son. Come, Papa. Come with me. Happy birthday, Mama. Mwana kwenga jetuli happy birthday kwa bale kukula mukama Katonda yebale kukuma. Asi yatekako kano banna. Nenga happy birthday, Kazi. Nebino bibaawo. Happy birthday, Mama. Bannange omusajja akwagala. To this extent, eh? Wallahi billahi talla. Billah bannange omusajja akwagala omusajja. Rabo ukitegedde ku ki? Nkutidde. Jangu tugende. Nze byange. Kati kino ekibula omusajja njagala. Jangu tugende. Omusajja akwagala. Kati nno nekyo kitadde bali. Oyo golaba ye Nyondo Dream. Yina mumanyi. Yene motoka ye. Yene motoka. Mukyala yavuga mu Dubai. And guess what? We are still celebrating. Bannange birthday abe Uganda abali bino mbate mubimanyi. Bannange tuli Dubai to celebrating a birthday ya mwana muwala. Nze bannaye navuddeko dda. We are still celebrating you. Batira ku mwana. Bannange owa kamera yange ateekeko luno olugambo nina oddunyumiza maama wange. Luno olugambo nina oddunyumiza maama wange. Nina omugamba nti nabaddeyo ku birthday. Eya Nyondo Media. Ow'emmotoka lindako sikkubo bineno biralamu. Tuli wa Nyondo Media. Nyumiza lumpe. Ng'okubalende kafunanga mu nkamwagala n'alowooza nkutwala studio omugole tugende wamaaso na bino si bya kugira bannange abatulaba ku live tuli waneeno tuli waneeno tuli ku baby mumulabi yoyo tebamuloga abalogo Baby mazaalibwage byonna twabitegese kabadde kakodyo mu nsembyayo kabadde kakodyo mu nsembyayo bannange mu likodinga live eno mu abali kuno twagala mu babirabe abatuwalana bonna leero balina okukakasa tuli Dubai bino bannaye bya bulijjo nno omwana Munnayuganda mumanyi okugamba ate mu Philippine si mu Philippine Munnayuganda mukama najidde nno mwene emmotoka yange Nissan nagipakinze wano nze kamera gyovuga black yiyo Nissan 220 simanyi nange olaba omwana wuuyo yeyagala wama happy birthday to you akuba sayise namazike nalibadde mbikola naye olabye bannange obulamu bunyuma kati mulabe omwana w'omusajja Happy birthday, Hama! We are celebrating mommy and daughter. Don't cry, baby. Don't cry, Hama. Bannange ofunanga omusajja akwagala bannange nze mpulira amasika gagala kumpita bannange bino ebintu bannange atomera omwana muleke
Sente ze zigwa ziteekeyo. Uyo mwana. Bintu binene nno lwabyo. Ono mwana munna Uganda gola. Basideye bamugulidde emmotoka. Baja kulonza bazadde. Bamugulidde emmotoka ya bei bagiyita Rafta Fighter Jet F2020 balisiza solve. Uyo mwana yevuga mwana ono mwana munna Uganda gwe mulaba. Mwana munna Uganda muloko we Uganda. Happy birthday. Happy birthday mama. Happy birthday tata. Vuga waliwo kusosola omwana ngalabe ekibuli mulimu ssente gwe sente tezikugula olw'omukwano bbawo gwakulinako sente ntini sente ntini nnyo afunye ebimuli biri mu ssente mwange temuli mu ssente katateko tata byakugulidde bannange birthday ya mwana weevuge omwana tamanyi vuga mmotoka noswaza batulaba at least jekake naye nga bannange tuli ku birthday yeweevuge wamma mwana wuyo muloko yeevuga baana b'abagagga muli eyo muvuga gogolo oluvaawo nga munyiiga weeyagala eddadi avuga hama 224 Raptor Fighter Jet F22 anti-ballistic missile intercontinental ballistic missile sulfuric acid tenenno kika kya mmotoka kyenjogerako webeefuuwa omukka bagamba konkaminadanga kamocha bumba mnasasa jampinga demasi bannange kyesiiwa nemmotoka ya mwana ono yekyasinze dadi vuga emmotoka wamma tuddeyo wali ku keeki yaffe yiyo tebakuloga Happy birthday, mama. Kalanga wavema tukuba mwana tala. Happy birthday Nyondo jinyweze. Rama. Bannange ani agira waneno tugiresi bannange mujja mutu byameko we are unveiling a birthday card awa kamera tereza kamera nawe tereza kamera kwe tereza kamera happy birthday to you nakugambye tokaaba nno Tereza kamera eno, tereza kamera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy nayo kuimba. Happy birthday mukwano. Tulirako na wano bannange. Oh my God. Will you marry me? Enosia, will you marry me? Ene motoka ya birthday party. Sibye bino, will you marry me? Please marry me. Nedda yiyo mujje mukirabeko ne munda. Bagimuwadde nga kirabo kya birthday. Tuli Dubai. Nyondo Media n'omwana we ne bamuwa emmotoka jangu mami tugibalambuuze. Abakazi bano tumwagale naabe ekyombo. Obakole mujja simanyi nayo n'omukazi yawo. Nyondo Media mwana mandaga mumanyi bulungi wano mu UAE ali omu ku bakazi abeekoleredde wano mu Dubai ng'ovudde ku kyokubeera nti ali one of the best YouTubers mu Dubai ate alina products zakolamu nga Nyondo Green era ye CEO owa Nyondo Green n'omwana ayingize ye mwana kulani dikidi ali one of the hustlers wano mu UAE inspired by Nyondo Media. Obatamanyi kyoyagala wano mu UAE. Olwaleero ndi omu ku bantu abazze wano okucelebratinga naye on behalf of her husband nti yamutonedde emmotoka ku mazaalibwa gwe. Eno emmotoka bagiyita Ford musembere mbanyonyole. Ekika kya mmotoka gye batonedde Nyondo Media. Ayinza okuba nga buno obudde ali very excited. Tategeera kika kya mmotoka omusajja gyamutonedde. Chika motoka bagiyita Ford Rama. Ene motoka gyolaba. Yetaagisa kuziga mapeesa ng'oyagala kugiteekako. Oyimirira n'ogamba drive ne yeevuga. Mbanyonyola kika kya motoka Nyondo Media omwami gye yamugulidde. Kijja kuba kirungi nnyo okubeera nga nkutambuza baby girl, this is your car.
This is your birthday gift. Ne bannange abakazi bannange bannaye muwome mwebale kuwoma mama lengere emmotoka gye bawadde mwana muwala birthday parties eno si ku propose Bannange, you are most welcome. Come on, Katina kuno omulimu. Yiye emmotoka yiyo Allah billahi ta'ala bannange happy birthday to you. So, baby girl, first have a seat. Gimunnyonnyole Asiya gitunnyonnyole motoka Stand at the camera. Wa so giteka ku mataala. Kulaba eri eyo kamera ka. Giyingize motoka ebenge egenda bweti teni okomewo nayo. Kame Rugundi Rose. Konguska mama. Thank you, dear. Ebigambo I'm happy I'm for happy you. to see you here. I'm so happy for you, baby girl. Crazy one. I already celebrate you, and I'm here to celebrate you on behalf of your husband. I'm here to share this happiness with you. Kino kika kya motoka bagiyita Ford. Ford? Bagiyita Ford. Eri mu manya ga Rose Nyondo. Rose Nyondo. Allah. Era ngeno ye kadi y'emmotoka. Buli musoso gw'emmotoka ogutegeeza buli muntu abeera mu UAE okubeera n'emmotoka alina kubanga alina documents ezimalayo ezikwetaagisa omuntu okubeera n'emmotoka wano mu UAE. Era nga ne kadi yayo si byakugamba nti omusajja yamugulidde emmotoka ku mazaalibwa ge nti simanye emmotoka terina byogera. Rose ndi wano okukwasa obubaka buno okuva eri omwami w'omulungi Taata Hama. Munanga ngambye akwagala ebisooka n'ebisembayo. Nangamba webale kumwagala. Webale kumuzaalira mwana. Ndi wano okutegeeza nti bbawa akwagala nnyo. Nnyo ebisooka n'ebisembayo. Era nga mu butongole ngenda kubeera nga nkwasa Nyondo Media ekirabo kye eky'amazaalibwa ge omusajja yamugulidde emmotoka ya Ford. Njagala mukakase nga mulaba ku card eri registered mu manya ga Rose Nyondo era nga ge manya ga Nyondo Media amanya ga matuufu ye Rozet Nyondo oba Rose Nyondo. Omanya omuntu ayinza kugamba nti no propaganda zino empapula z'enkutte bye bitambulira ku card eno nga wobiraba wano booti. Motoka bagiyita Ford new model abali UAE musobola okugitegeera motoka ya ddala. Kati ne motoka gyolaba erina ebintu ebigitambulirako bingi. Ene motoka gyolaba ekozesa amasannyalaze musobola okutundira emabega ne mulaba. Ene motoka gye mulaba eri automatic okusobola okwogera bwogezi ng'ogituddemu okooye nekola ky'oyagala n'ogigamba nti kati njagala essine yeeteekako kyekirabo omwami kye yagulidde mukazi ku mazaalibwa ge. Naye munnange Rozet ebbanga lye twawangalako naawe nebyenda banze mpulira njagala kusiba emigugu nzire ewuwo. Osobola okumbuulira bukodyo ki bw'okozesa okubeera nga ebyengera bino byonna byonna Allah abikuwa. Naye njagala omanye nti n'ekisanyusa omutima gwo nange kinsanyusa. Kwagaliza birungi byereere Rose ndi omu ku bantu abakwagaza obuwangaazi mu UAE ewamu n'ebintu ebirungi. Era ntwala omukisa guno okwebaza omwami wo okumanya nti nze mukwanogo wadde nkubeera wala naye ng'ekikusanyusa oba ekikuwa essanyu nange kimpa essanyu kumanga. Congratulations once again. Twalina omukisa guno okwebaza mikwano gyaffe abalungi ababaddewo. Omutimbi waffe Kate, thank you so much darling for being part of our ceremony oba our event. Webale kubeerawo era tuli basiimu nnyo ngeri gy'otimbye namwena ababaddewo mikwano gyaffe abasobodde okujja okubeerawo naffe olunaku luno olwaleero nga tuselebratinga Nyondo Media. Baby girl, nda kutwala omukisa guno okukwasa ebintu bino osimbulemuko ku mmotoka otuvugemuko nga kamera zaabo. Amanyi basobola okugamba bamuwadde emmotoka tamanyi nagivuga. Katonda takuwa ky'otasobola, Katonda akuwa ky'osobodde. Naye Rose webale kuwomba. Soko oyisayiseemu amaaso abakamera musembeza ayisayiseemu amaaso mumwetooloole mumulabire sayidi zeri ayisayiseemu amaaso asobole okulaba engeri omwami we bwamwagadde amagenda n'amadda. Tusobola okufuma kwa bwento ogiramu katono. Tusobola.
yakola obutabo buno abasinga batunda butumbe naye agamba ku lw'okwagala kw'abangi ne support obutabo buno bwa free era teryagamba nti ogenda kuba osasula ddira mu bweti oba bweti obutabo buno yasalawo abukole abudistributing asharingeko life ye ne entire world bwoba osiimye nga gwe n'ogamba Rozet for the love and support I have from Nyondo Media oba Nyondo Group I will pay something but akatabo kano ka free of charge. The power of persistence. The power. Amaanyi g'okulemerako oba okulemezaamu. Okitegedde. Ntera owulira nga pulezidenti wa NUP Tebankuba Embooko agamba tulemezeemu tetukkiriza. So mu mbeera eyo oba mu buufu bwe bumu naffe tuzze tulemezaamu nga kampani era bingi nnyo byonna bye tutuuseeko ng'ali waggulu ye Mukama Katonda singa tabadde ye twandibadde tetuliwa. Njagala okugamba omuntu yenna ali eyo wabweru ng'ogezaako okulaba oyagala otambulira mu life eno togifeekinga. Leero bw'oba tolina bw'olinamu za kikomando ky'obuuli kubanga tekigenda oba olinamu za mmere zirye oba olinamu za nkoko girye obulamu bulwa olumakinga smooth ne bubeera nga butambula soft ensi eno egenda kukwangula ne bulwa ofeekinga obulamu ogenda kusanga ebizibu bingi nnyo. Dubai eyokya ate buli kimu mu Dubai kya ssente takisi etandikirwako olugendo olutandikirwako lwa ddira mu 5 so utambule mu bulamu obuli real ffe tetufeekinga bulamu ojja tusanga enkya tutambuza bigere byaffe luli twevuge moments of happiness tubeere happy we are just real so tetulina gwe tusinga ye moto yaffe tetulina gwe tuvuganya naye we are just Nyondo Media era temugenda tusanga nti agundi bamutimbye simanyimu abasinza okukola biki baite ndabye competition ze bakola tetubibeera mu ebyo lwaki tetukola tukimanyi so ffe tukola mirimu okitegeera tukola emirimu gyo ne gituteekawo tuteekeddwa obeera kale nabwe gutyo njagala okuva waggulu saagala kufuuka sekamwa wa lunaku njagala okuva waggulu nga ŋŋamba gwe wenna yendeeta ze products zaffe Nyondo Glim tulina offices kati 2 ezo jazz introducing nga nengenda kwogera kemu ya Shauja ne ADCB endagiriro omukyalo ono oba kolegi wange ajja kubeera nga abalagirira twa advancingamu ntera okulaba comments nti do you guys deliver to UK, do you deliver to Saudi Arabia? Of course yes, apparently tuli in touch ne DHL tusobola okukola deliveries okwetoloola ensi yonna abula kyolina okukola order early enough. Tulina payments plan nyingi nnyo zetusobola okubeera nga tuprovidinga nosobola okuba nga ofuna package yo mu budde. Details zijja kuba zibaweebwa CEO yennyini naye nga for me that is what I can give. Questions eziri ku TikTok ntero ziddamu ezimu naziddamu ne entire team ebeera ku internet nga ekwasaganya ebintu ebyo. So I repeat, around the globe tuli in touch ne DHL tusobola okutusako products zonna wonna woobaoli. Abali Uganda tulina offices ajazoogerako UAE tulina offices 2 kati alhamdulillah ne mu nsi endala tujja. We are still planning bingi nnyo bye tuleeta. Nyondo Media is a company. It's not just a media. It is not just a media nti tukolerako bukolezi work and stuff, but this is a big company. We are aiming at bigger and bigger projects. Waliwo yambuuziza nti temukyabeera waliwo yambuuziza nti bangadde nnyo tulaba temukyakasitinga events and stuff. No, it's wrong. But lwaki tuyina bingi nnyo bye tuli kufumba era tubaleeteraani emindi wafajja Acidic Vocals November Ramu events yategese no omwana ono agenda kubeerayo ennaku z'omwezi 9 ku Venom Club that is Dubai ku 9 Club. Mujje mubeewo tickets singa bulijjo price tezikyuka 1,200 n'olukumi VVIP. Tickets bweziri ku Nyondo Media offices wonna osobola okubeera ng'ogifuna esobola okuleetebwa wooleso ogisanga offices zaffe. Bane tulina location tulina we tusangibwa tetuli ba ku street akazindalo kankazi gy'oli muganda wange
amanya nga bulijjo sigenda kweyanjula nnyo kubanga ndi media personality oba ndi omu kuba tiktokers onjogera ennaku zino kubanga gwe mukutu ogukyakutte akati bingi nnyo byansobola okunyumya ku Nyondo Media akaseera akatini kembadde nayo naye ate ekyewuunyisa mu byonna nti nze ebiseera byensinga okuwangaala ne Nyondo Media kubeera behind the camera because I take her as my real sister. Nyondo Media ali omu ku bannayuganda abasobola okuyimirira nange mu UAE mu kaseera ensika yali emanyi this is the downfall of Don Asia and Nyondo Media and the husband picked me. Kino sitera kukyogera kubanga si buli kaseera nti nkyogera wabula I just want to take this opportunity to thank you Kamama. Lozi webale kunjagala wakati mu bigambo ebingi tewesembereza kikaze ekyo tokimanyi n'abatulabira ku social media muganda wange nga bw'oyogedde tebawangalangako naffe naye ne batwala negativity of the haters ne bagala okubeera nga batusiiga enziro naye Lozi nkwebaza okubeera nga tewasobola kuwuliriza bigambo olwaleero luno nno siri wano nga tikitooka wabula ndi wano nga mukwano gwa famire ya Nyondo Media nafuuka muganda oyo ali alondebwa nti ekisanyusa Nyondo Media bagenda kimanyira ddala ne Don Asia akikola ki akimanyi era kimusanyusa kyova olaba nti puroguramu zonna zitambula mu bulamu bwe nga zimusanyusa babamanyi ngenda kubeerawo naye nga nkwebaza nnyo Kamaama webale kuyimirira nange Rozet tafali lyotadde ku bulamu bwange wano mu UAE wensikusiima mba muli azaamaanya era njagala omanye nti ekikusanyusa kinsanyusa ekikunyiiza kinyiiza kino sikyogera because of media influence wabula nkyogera nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange nkwebazaako ensuusi weebale kunzaala mu Dubai ate nga oli muto wange naye weebale kumbeererawo Kamaama Kawa sigenda kuba na bigambo bingi nakugera njogera nnyo era banga betingera kwogera tuzo kusulawo naye sigenda kwogera bingi wait Rama mujje kwa wana basi naye byonna ebigambo bingenda okukozesa sigenda ngenda kwebaza era ngenda kukozesa obugambo butono nnyo Mukama wali basobozesezza kyemanyi buli muntu ali wano alina ettoffaali lyagasa ku bulamu bwange era Mukama wali basobozesezza ndi meeting omuntu oyo personally nemberako n'engeri gye mu appreciating tandikidde wali eri muganda wa waiting sina byakwogera bingi twiriba naye era kyonna kyemanyi nti nkirina kuliko omukono gwe sijja kwogera bingi mwagala nnyo njagala nnyo nga sinnalya talya Don Asia yafuuka sister wange nze nyina engeri gye namutegeeramu nga nze omuntu omulala gye tulamukola ki mutegeeramu era ndi very happy nti akimekize najja nga newankubadde abadde muki abadde mulwadde nga bwonjagala dde olina lwewakola ki abantu abasinga balowooza kitwalwana naye si buli kadde nze sina nnyo laavu ya kutijja songa omuntu banga mwagala nti buli kyatteeka tulina kubeera mu kamera gye tuli lunaku ombuuzaako nkubuuzaako lutambuza nenkubuuza nombuuza twafuuka baluganda atakumanyi tajja kukumanya nenze okola ki Doni oli muntu ng'oyagadde oyagalira ddala atakimanyi takikola ki olina omukwano ogwa ddala ekyo nkikwebazaako kanzire ku muganda wange Rama kavuyo omusajja ono badde simusinkanangako physically naye Mukama atusinkanyizza wano muganda wange Rama just Doni yambuuliddeko awo kuba nzijukira Rama of mu meeting abakuno bwe busoose era badde surprised okumulaba badde simanyi nti Rama agenda kubeera wano eno however balina ebyokukola bingi babeera ne busy schedule naye asobodde okuaffordinga okubeerawo at this time. I'm so much appreciating Rama. Badde nkuwulya buulizi oli musajja mmekete oli musajja atya biduduma naye Rama Wanda nga Don Asia yanyumizaako nanga omwami ogolaba kale ntulakuba nti tukola ebintu byaffe naye mu buntu muntu mulungi muntu waki wadala kyankoledde nga kasiza ddala kituufu Rama muki Rama nbawaliza muganda neetirako omuganda wange ono maneja waffe Nyondo Media abaddewo mu buli mbeera yonna
nanga mwanyinaze kino kyateredde kino tekyateredde mwanyinaze nembeera eganye mwatutusemu wali eri mwanyinaze sookojje mwanyinaze kiri bw'asanga akantu ng'alaba nti nsobola okwagala kanyumira muganda wange nasobola okukagula naga papa nyina katupenda kuzine ka muganda wange nkaleeta waka n'akaleeta recent aina naligenda n'okwambala naye nageza okwategera ku mashinga bulungi nnyo aina high heel gyali takimanyi ndi waiki kugamba omuntu gwembeeraawo naye nga temukoma bukozi kukola wabula nga n'omukono okukola ki buli atamumanyi aza okunakola ki okutamutegeera naye nga muntu mulungi nnyo sina kyamu kyemwenda mwogerako era simwogerangako sirimwogerangako musajja w'amaanyi nnyo mugezi era asobola okugamba nti kino tukikole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne mugeera bigenzi mu ki era okuva watweyungako tubeera ffenna wamu tetuddangako mabega we tukola ki ate yajja n'omukisa akaseera kali yajjanga tuli bwe tuti naye kati kasaatuuka bwali bufuna ekikola ki nekiteera kubanga guno si gwe mulundi ogusoose okufuna ekirabo nga kino era omukulu yali akimpaddeko ekyasooka omwana agikuba n'agisaanyaawo nampa endala tagiteeka mu kamera omwana agikuba n'agisaanyaawo nampa yasooka Nissan Kicks neesaanawo Volkswagen neesaanawo megane ama tumutunde mu America alayika ayagala kukola mmotoka eri mu linnya so tezaaliko wadde mu kamera naye nebaza mukama nti kati zazzeewo ku luguudo weeziri amaze n'azitereeza nti abaana batambulapula kaki akasere buli kimu okimanyi so yonna ogikola ki byonna obimanyi ti omwana yasobola mukola ki gwe yamuleeta so ono muganda wange sigenda kwogera bingi kubanga waatuusaawo wonna it is because of her alina omutima oguli softi alina omutima oguli sweet omwana alina akatukiyabaako n'agenda gyo katononye namusanga akaaba kweyubula ono gwolaba omwana ejjako buzikandika namusanga akaaba mu kifo ky'okuzirisa omwana naddako ono gwensirisa ne mugamba munange kiryoko ebikola ki bibaawo so alina omutima gwosobola kunnyonnyola wabula sigenda kwogera bingi ekyomukolya nkikola ki nkimanyi ebigambo tebimala ekyomukolya nkikola ki era ajja kuba ali awo ng'akikola ki ng'akiraba sijja kwogera bingi mama mama kange then eno baby girl mumbejja mumbeje namusanze obusanza obunangamba Rozet munange madde nkwagala ABCD naye nange mbadde omu kubateeseteese olw'okuba nti munaye tukwagala tuba tulina okukola ki okubeera tubadde n'ebyokukola munange neyanza mumbejja sikumitingangako naye obadde happy obadde oyogera bulungi nyo okubidde wala eri akaama ne ng'abaana nga bananga balina omukwano nabbe neyanza sweetheart mwebala omukwano ogwo Keti nokola ekintu ekiri best mwakwasaganya omukyana Whitney ne muteeka buli kimu kubanga ya design z'okuba eriyo yonna nadecoratinga mpaka eno yonna olaba nti ekintu kiri professional kintu kirungi nnyo so sirina bingi nnyo byengenda kwogera wabula ngenda kusaba ebiseera ebisinga badde nga n'abaana abaganjala kola akapate kange nengenda kukozesa muntu kyo olusinga sina muntu ali professional ne mugamba ate saa kugabira muntu agenda kubeera disappointed so omwana yenna ali eyo oba omuntu yenna ali eyo ng'oyagala oba kukola surprise oba oyagala kudecoratinga event yonna gy'obeera oyina oba oyagala keeki omuntu gwe ngenda okubakwasa munoonye ku simu eyange ye keeki tewaliwo omuntu muki era mbadde nsaba ntandika okukola naawe kino kisabira wano eno because njagala nnyo omuntu akola ekintu ekiri ndowooza ngenda kusembyayo muganda wange ali ku kamera bamwita Microsonko nze nyongerako nakagambo disonko onalinga ntera okumuyita omwana oyo ali ku kamera mama natandika naye nga njavu osobola kutuula natandika naye natuula naye nga tubeera abantu basinga balowooza nga nti ze ne Microsonko maybe tukola ki twagalana waliwo enkolagana era bakyogerangako naye nga twasulangano n'omwana mu luumu nga tewaliwo nagwe ne tutuula natwala ne tulaba eri nadda ku zimashini naye eriti nga nadaga kyo nadaga kiri twatandika naye kubira ddala era olaba Nyondo Media weeri ssaawa eno na byonna byekola byonna ebiriwo Microsonko alinako ettofaali ddene ye muntu gwe twatandika naye from the beginning from down kugamba abaddewo mu buli mbeera omuyaga era n'essaawa eno yali ku kamera era ng'akuba ebifaananyi photographer mulungi nnyo wano mu UAE akuba ebifaananyi ebirungi ennyo era videographer omuntu oyagala videos za kabi
era mujja kulabira ku eno twadde obudde bwa kiro mutwaganye kukwata obudde naye ali professional nnyo. So omuntu yenna ng'oyagala kukuba kifaananyi kinaavayo nekirabika bulungi nnyo, oyagala vidiyo ennungi ennyo omuntu gwengenda okurekomendinga ye Microsonko, era osobola okunoonyako ku namba yange nja kumukuwa bulungi nnyo. Omuntu mulamu ateesa ayina empisa eva abeera asimayiringa, oba anyiize oba tanyiize naye nga kino nja kukomekereza nga ngamba nti Microsonko bambi twatandika naye ekintu tugeze okujja kusanga bamanje ntutambula wadde nga tukyayabula naye nga baleka fena nga mwanyinaze agamba mwanyinaze ebeeramu mwanyinaze ogera biki mwanyinaze ayina engeri gyakola ki nga tunange banayodoza eneyibera story namba nga tuga ntambula akola nga nsika mwanyinaze otambula biki ebyo nakusika nakusindika mu maaso. So it's a long story. Ne bwe mulaba nsimayiringa ne bwekola ki era ne mukyala we babi mukwano gwaffe nnyo ate akirati waffe wa Nyondo Glim tumusiba enviiri naye muntu mulamu twalinga naye era naye nga newembera nga ali n'omwami we tusuze ffena naye n'omwami ali eri ng'ali okera kimanyi mwami nga akola ate nga ali safe talina kyasuubira kyonna naye nga ntwala obudde bw'omwami bungi nnyo nga nyina kyenkola ki kyenjagala. Anyway yenna nga biwedde, let me take this opportunity to appreciate my one and only, my husband. Bade manyi wamwerabidde nti musembyayo nga kakodyo. My husband kiddemu ng'okikakasa kiggumize bulungi kinywere kinyinyikire. Let me take this opportunity to thank, to appreciate, to recognize my one and only, my husband, Mr. Roger. I'm so happy. I'm so much appreciative. I'm really happy. I have no much words to say about him because this is the kind of a guy who stands and gives you the support financially, physically. Gatomuka se nagaba Rozet akamoto wakovuga sikagala bwakoma unasirika then kyazako kozi yakingambako nengamba lwaki kina kikoze eki achoge nenda kumuga kachi kamuno kange awayagala nega bamanyi kumbe yangala kumuno kasikola ki naye atera sijagana kabga kumuno kange omunasanga lero mu kodi yange ne musanga ko wali eri mu box ya fede nayo nenjivugamu ne musanga wakia kange sija kasulo bamegane temunyiga naye baba tubikolera sometimes because nango musija mulabirira singamba ne simulabirira baba omanyishe kwa baba nkubulireko kama muleketa tukomokesa wenu nange ngenda kukalo mukisago mukwebaza tata hama webale kutwagalira kalonzeti kaffe bingi ebyogerwa mamuta bogo webale nnyo ebiri negative n'ebiri positive naye webale kuyimirira nako olunaku lwenva ewaaba abaloozi nga ngende ewange yanzize ebbali bwati nagamba ndi kutumira omuntu birthday y'abaabawo naye wallahi kuva ku olwo olunaku tetuddangamu kunyumya paka ku birthday y'abaaba wange we yakoze eki era n'akola ki nga bwe yakola ki kwebaza taata hama webale kusuubiza n'otuukiriza era tusaba ensawo zo tezikaliranga omutonzi akugaziize. Amina ya rabbi. Natuva waggulu njagala okwogera obugambo bulinga bubiri. Abatokomosi b'omugambo mugongere mukko kuba gubadde gukendedde mukko tetubalinaako buzibu. Batwagala naffe tubaagala batatwagala tetumanyi mukama abatukuumire bintu bwa bulijjo ogate butuyigula ttama ate Mswahili anasema miti yenye matunda ndio yapiga mawe omuti okuli ebibala gwe gukuwa amayinja kati abantu bangi abali wano nga tebogerwako banakwogerako ki muganda wange nga tolina kyolina rama statement yatero gikola atero gikola ntero gira ku video ze tubagala nnyo bannange we sign her.